musango tebalina musango gonna gwe bakola nga bwe tubadde tubagamba ebbanga lyonna babadde banoonya butya bwe babata nga banoonya anyway gye basobola oyitiramu kubanga bakimanyi bulungi nnyo tebbanga lye basibidde bano abantu singa bavudde mu kkomera nga tebakkiriza emisango ebintu bye bateekawo bali bakimanyi bulungi nnyo nti bano bantu bagenda basuwenga for malicious prosecution kati ne bagezaako okunoonya engeri yonna yonna gye basobola okubata kyova olaba n'abo bennyini omwenda abakyaliyo buli lunaku babatuukira ne bagamba bakkirize emisango babate kakati babadde banoonya anyway possible kwe babateera era bavaayo liri bakiraba ne bagamba nti bano abakkiriza emisango ne babawa babasentensinga emyezi ena abamu abalala emyezi 3 ne wiiki nga zizo ne bagamba tebagenda nazisaavinga wabula Museveni agenda kuddayo akole pardon naye laba ebbanga lye bamaze mu kkomera obulamu bwabwe ono Olivia Lutaya tubadde tumwogerako ebbanga lyonna alina abaana babiri alina okulabirira famire you can imagine kyekitegeeza ku bulamu bwe ne bwa famire n'ebirala bwe bityo so tetucelebratinga nti babatadde nti twebaza nnyo Museveni kiri nedda tolina kyomwebazako wabula okumanya nti akaziso abantu ke babataddeko ne international pressure ye yakola naye ne basalawo nti babakkirizisa emisango gye batakola banange Olivia tusanyusa okulaba nange sanyusa obalaba nobasirinkana aya amanyaza Lutaya Olivia omukube basiba ebyobufuzi so ndi musanyufu olunaku lwaleero kinteereddwa era obusibe sibukoze bwe bali mu convictinga sibukoze ndi wano ku kitebe kyaffe kya NUP ndi musanyufu neebaza ekibiina kyaffe ekya NUP obulabirizi obugabirizi bwe batuwadde okulabirira family zaffe baganda baffe so happy so mbebaza n'okwagala president waffe Kyagulanyi Ssentamu Robert twebaza support yonna gye mutulaze n'okutubeererawo mu buli mbeera ffe tukyali amina ekyo kyetuli era kyetuli omaze ebbanga kimukomera myaka giri mwena naye era tetukyukanga ekyatusibya tukyali ku mulamwa ogw'okuba nti twagala okukyusa eggwanga lyaffe era tukyali ready wadde tubadde mu kkomera eryo ebbanga lyonna so n'abali mu makomera beetaaga sapoti yaffe kuba nabo embeera gye bayitamu sigamba nti nungi amakooti tegakola nga bwe galina kukola saabakyala bangi bali eyo bangi abatuula ku bikomito nga kooti tezibayita ne babeera emyaka 7 nga remand so n'ekitongole ky'ebyamateeka kyetaaga okyusaamu abakyala okuletera okusiba ebbanga eddene kulikayo Olivia banange Olivia Lutaya tumwaniriza nnyo tumusanyukidde nnyo emyaka 4 miramba gyamaze mu kkomera era Olivia you welcome back era kati omuntu yesuuza okukulaba president nange nesuuza okumulaba ndi musanyufu kubeera mbadde nsangana abweru wabaddewo emmotoka ebaddewo so ezimu ku piki ezibadde zinoonye tugireseyo nga bagifumisa omupiira naye tukozesezza obwangu nze ne banjijawo ne tusobola obaddukako so twalina okukkiriza omusango oluvannyuma lw'okukkiriza omusango batukonvikitinge tuteebwe naye nabo bennyini kubeera naye namubuuza kyokkiriza nti omusango twagikola n'agamba akimanyi temwagikola era ekyo ekipapula kiri waliwo balamu era naye yaŋŋamba akimanyi omusango tetwagikola naye naŋŋamba option eriwo kukkiriza batuwa obusibe bwe tukoze oluvannyuma lwa 2 weeks tufune pardon ekyali omuli batusuubiza otuwa emirimu amayumba buli omu n'ekintu kyayagala nze nali njagala kufuna toli nze nantigambye omuntu eya miitinga yali balamu omanyi gwakona nakusuubiza kikyewagala no yaŋŋamba
bajja tuwa amayumba emirimu ne sente zesobola okutandikira naye nze nga nze tenali njagala kufuna tewaliwo